olunaku lwajjo twabadde mulanchawa abamu ababadde wakati kati awo nga nteekako abantu amafuta mwalabye nga luwo omukyala gwempa hage y'amaanyi maama wange mukyala mukulu nasooka okumulaba mu 2007 ng'akola mu UN najja n'aŋŋamba Katonda amugambye tusabe ffenna bwe tunaasaba ffenna ajja kuzaala ne tusaba yali talina mwana we naye ng'aweeredde abaana bangi alabiridde abaana bangi akuzizza abaana b'abalala bonna ne bafuuka abakazi ne bawasa ne bafumbirwa ne bazaala ne bafuna n'abazzukulu nga ye tazaalanga kale ne tusaba 27 28 29 20 2011 naye ajjukira kye namugamba nti kati eno gy'olaba efuuse project sinsi tutuuse wano nga tonnaba kufuna lubuto kati eno project era tonsuubira nti ndiva ku project eno nga tegguse naye kati n'agenda mu mawanga okukola oluvannyuma n'akomawo yagenda okudda nga gye yali ansanga si kyaliyo n'ategeera nga ndi ku TV ne ku radio kati n'abeera nga asabira okwo okuva lwe twatandika ekkanisa eno mbadde simulabanga Katonda naye nga ye bw'andabako ajjukira ekigambo kiri nti eno project kati ng'abeera ku radio ng'abeera ku TV ne tusaba laba covid bwajja n'ababadde batambula amawanga ne babanga batudde wamu ne tusaba kati ng'atudde wamu enga mu covid ng'omanye emyaka gy'alina 67 67 years kyegambye nti yenkana maama wange kyobola namuwadde haga yafuuka mukwano gwange n'afuuka muzadde wange kuba ne maama alina emyaka 59 69 rather wali maga nti yabadde na 67 ne maama alina emyaka 69 kati omukyala mbagamba nti mu covid yayina 67 naye ng'omwana tamuzaalanga n'atuula ewaka ako ke nabeeranga wano ku Kanani nga tekuli muntu nogu mpoza abaana bange bakutte kamera naye nga Kanani ye n'atangaala teri akkiriza bagenda ku church kati Katonda n'amufunira awo nga tetulabagana tasimbula nange sisimbula wabula mbeera ku TV Mukama n'akola ebyamagero newe yafunira akaseera akabeerako ddala ewaka ate emirimu egyali mu kaseera ako mugijjukira abafumbo Katonda w'ebyewuunya ateebaka era atasula sala mu kasasiro omukyala n'afuna olubuto kubira Mukama engalo ez'amaanyi yes n'afuna olubuto mugenda mulabako wano ku kituuti very soon kaakati yazze awe namuweredde haga yaŋŋambye nteekwa okulaba omwana tiyamuleese bamulabirira simwe muwoza muyina precious daughters and sons whatever naye ng'okayita precious ng'olina 38 Katonda akakoloza akayina linnya kikuba kati ye alina 69 kati alina emyaka 69 omwana we first born awezezza 2 wandibadde ogwamu obwattoma n'okkiriza Katonda akola ebyamagero wandibadde ogwamu obwattoma n'okkiriza Katonda akola ebyamagero wandibadde ogwamu okubuusabuusa kubira Mukama engalo eza waggulu mu linnya erya Yesu ebifaananyi by'omwana mbirina n'ebya maama we mbirina wabula kati yatambulawo obujulizi talina kyabanja yaŋŋambye Mukama simubanja oba tanyongera mulala alekeyo naye nze sikyamubanja aweeredde abaana b'abantu ne bafumbirwa abala ne bawasa ne bazaala ne be bazaala ne bazaala nga tazaalanga mwana
tomanyi nakumanya olunaku lwajjo lwabadde mu bulamu bwange okubala nayogedde naye obulamu bwange bwakyuse nnyo gwoba tolina kukkiriza nze ebyange ngenda kubifuna ngambye obulamu bwange bwakyuse nnyo gwe bwoba tolina kukkiriza gwolaba ebyange ngenda kubifuna omanyi kati waliwo sitaani baga nti amutulage tumale omulabako era ne bw'onoomulaba bw'oba tokkiriza era tojja kukkiriza ne bw'anajjayo ebbeere n'ayonsa omwana bw'oba tokkiriza era tojja kukkiriza naye Katonda w'eggulu n'ensi bwe mbanga nnimba annyimanga eggulu n'antwala mu geyeena ekyo nkirayidde lwakubeera gw'atakkiriza Katonda akola. Omukyala gwe nasaba naye okuva 27 alina omwana wa myaka 2 kati nga ye omukyala wa myaka 69 twabadde ne Richard ono ebifaananyi yabirabye omukazi yamulabye n'amulaga ebifaananyi ku ssimu n'amuga nti weetegereze bulungi oyo si muzzukulu wange oyo first born wange mwana wange nga bwe yakolera Saala akyakola n'olwaleero abange Katonda tavanga ku ntebe ye Katonda tavanga ku namulondo ye Katonda takyusanga mu nkola ye abamwesiga tebaliswazibwa zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Nina okukkiriza naye nange natuuka ekiseera ng'omukazi njagala mwekweka naye ekirungi namulekera ekigambo ye teyakivaako era sisobola kwewaana nti awo mu covid ne musabira nnyo yasabira ku TV ye buli lwandaba kajjukira ekigambo eki nti okuzaala project kubanga mu biseera ebyo 27 abantu baalina ebyamagero. Katonda yampaluliranga abantu okuva buli nsonda yansi naye nga kizibu nnyo ogenda nga tokitwaliddeewo naye ngenda olaba 28 omukazi tazadde 29 omukazi tazadde 210 omukazi tazadde 211 ne tutandika church tagirinnyanga nako kyova olaba tulina okuwayo ssente za satellite emikutu gyaffe gibeere waggulu waliwo abantu nga tebajja wano naye nga gye bali Katonda akola abooluganda waliwo abantu nga tebajja wano naye nga gye bali Katonda akola ate nga sigamba nti oba bali wala n'abo bennyini abeewamwe mu kyalo bawuliriza Solo FM kubanga eva ku satellite ekintu twakitwala ku leve eddako enjiri eva waggulu eyo bw'oba waayo sente ng'okimanyi nti oyimusiza Yesu naye nawe togenda kusigalira oyimusiza Yesu naye nawe togenda kusigalira gwe njogerako byonna yabikola jjukira yali akola mu UN sente yali azirina eza bino bye bakola batya artificial manya bikoze bitya bakuteekemu amagi bakutabule byagaana dda era yajja n'angamba byonna ebyo nabikola dda byaggwa dda tewali mwana yali anywedde mu lubuto niraba Katonda bwamulinda naweza emyaka 67 n'amuwa nakyo nze kyova olaba bw'oba oyagala kunvuma onvuma obuleera n'obusiru naye saagala mwana wakuntabulira mu ccupa naye abamulina mbeebaliza Katonda era abeera mwana omuzungu si yabaamukoze Katonda yabaamukoze naye nze njagala nnyo mpe obujulizi bwa Katonda nga buli 100% pure. Oyo ye bujingo Katonda baba tampadde ani agenda okumpa omukazi ow'emyaka 69 yazaala mu biseera bya covid 67 kati alina 69 omwana wa myaka 2 namugambye tomanyi kyonkoledde
era bwe namulabye nasanyusa nnyo naye ng'ekituufu kiri nti mbadde sikyamusabira. Saagala kulimba ndi mu kisiibo. Ndudde omulaba naye aludde okundaba. Yazze kuŋŋamba nti kyewaŋŋamba nti project Mukama yakimala naye mbadde nkyeteekateekaawo biki biki nga njagala kujja kati nzize. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Simanyiyo kika kya njiri ky'oyagala olwaleero. But God is more than able to do miracles, wonders, signs, unbelievable things. Katonda ayinza n'okuwangaaza abakuloga bonna ne bamala kuggwa mu nsi. Kisoboka. Buli omu n'agenda ng'amanyi yakuloga tolizaala. Katonda n'alyoka akikola. Oba otegere kye ŋŋamba? Naye nze saagala bamale kufa bonna. Abataagala kulokoka ab'emputtu ng'ate be bafuga amalogo abo bafe. Ne wabeerewo bano abaloga abali mayilidi. Wateeka okubaawo abasigalawo. Dawudi agamba nti Mukama nteeketeekedde emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Saagala balabe bange kuggwaawo. Basigalewo bategere nti sitaani nabo bennyini tebalina maanyi. Setaani n'abalabe bo tebalina maanyi. Tebasobola kuba na maanyi. Naye nasanyuse nenga ne Mukama ng'oli mulungi. Elizabeth yafuna olubuto ne yeekweka. Yalinga atya okutambula mu bantu kubanga aluddewo okufuna olubuto. Muka Zakaliya mu Luka essula emu. N'abanga ne ku kyaki takyagenda. Akweye ebibuuzo by'abantu abataawasa ate be basinga okubanja omwana. Obeera n'eyakuwasa nga takuteeka ku pressure. Abataakuwasa ne babanja omwana bubi nnyo. Bwe babeera ba luganda lwa mukyala, babeera ba luganda lwa mwami ne bamusuubiza n'omusuubiza nti baleeta azaala. N'obabuuza nti mwamaze muzaala muuko gwe muleeta? Tugenda kuleeta azaala. Munaamugjawa. Gundi ng'oluddewo okuzaala ebigambo bibaawo. Njogera n'abakyala abamu abawulira enjiri eno nga weegobako dda mu maka n'ogamba owange wadde omusajja yandifendinga wadde omusajja yanjagala naye nnemereddwa kaŋŋende nga wamuddukako. Kati oyina gy'oli tannamanya nti tozaala. Nsaba alabe bulabi ng'omuwadde abalongo mu linnya lya Yesu. Ngambye oyina gy'oli. Nsaba gy'oli Katonda ayanukule essaala yo akuwe ansa ng'otandika na balongo. Ate ono omukazi yansanyusiza. Namugambye ogenda kuzaala nnaabala n'agamba nti ndi ready. Myaka 69 yagambye ali ready. 69 kati yera kyali mu mpaka mwe muli mu mpaka. Kubanga ku 67 juzi mu COVID yafuna olubuto era n'aluzaala omwana kati wa myaka ebiri. COVID yajja n'ebirungi n'ebibi. Kubanga omukazi ono akola mu UN yali yeetaaga okutulako ewaka. Ekintu kikwasaganyizibwe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Abalokole ensaba mubeeremu amagezi. Abamu mwagala enzaalo naye obeera mu conference, obeera ku lusozi, ozunga buzunzi, tuula mu kitanda kyo. Mbuuliza nemba nti okiwulidde oba? Bw'oba oyagala omukisa ku mulimu, beera ku mirimu.
Anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo so si kwenjeerako. Kavugidde waani kali wagundi, kali waani kali wagundi. Oli mu conference, oli ku nsozi, nabbi omupya gwe wamutegedde, waliwo ataweddeko amafuta oyo naye wamutegedde, kati onoonyeyo akagafuna naye wamutegedde, ozunga. Tula ku mirimu. Naawe anoonya oluzaalo beera waka. Manyi Musumba nagenda kunoonya Mukama. Mukama omuyita mpiso. Nti oginoonyeze kubuza ate yagwa mu kibira ku lusozi. Muntu omusanga ali eyo Mukama ompa oluzaalo. Akabira konna kalimu ku lusozi konna kalimu kwenyeenya. Akabira ke kanaakuzaalamu. Ddayo ewaka. Abamu enzaalo tezigaananga kyobalaba gwe tolina mwana ate omukozi alina omwana kuba omukozi abeerawo. Mwagala njiri y'amazima oba mwagala biri ebiwaaniwaani? Abaagala ey'amazima muwanike emikono. Gwe maama w'abaana kasodda mu kuzunga omukozi ng'afuna olubuto. Bw'oba oli musiru kati oli mu kumpalalira. Omulokole olidde kyagambye. Oyo musumba aba si musumba. Musumba ayogera atya bw'atyo. Gwe yasaamirira. Ddamu okiŋŋambire ne bawo nti bw'oba oyagala luzaalo amaka n'ogalekera omukozi gw'ojja kulwawo nnyo okuzaala ate omukozi agenda funa olubuto. Gwagamba bwe bale taata sina bagamba kwana bakozi. Era sina kyenkuwadde waawo. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Obanga amagezi gazze zikubire waggulu zinoge. Enjiri nzibu nnyo omuntu ayinza ogikwata obulala. Saagala oddeeka ogenda ogwira omukozi ng'ogamba nze nagambye. Nkwegaanye. Abakozi mbaviireko ddala. Ninaawe mukazi gwe kuuma amakaago. Nyinimu watabeera ebikere bikola bitya? Bitembe enju. Oba eri yategere kyengamba. Naye gw'olaba wano nina essanyu ninga yafunye biliyoni za Pentagoni. Essanyu lyennyina tolirowoozanga nako. Ninga yafunye sente za Pentagoni zonna ne ziggwayo ne ziyita namu. Omanyi omukazi okulaga omwana ng'abuuka. Naye ng'omukazi akugamba wa myaka 69. 69 n'emmange gy'alina. You can imagine ayina first born we. Namusabidde sale namutaddeko amafuta nga bwe ngendo gabateekako. Ne mugamba wangaala. Olabe ku baana b'abaana b'omwana ono. Bw'obanga olina ky'oyagala Mukama n'akireeta teweekolimiranga. Togamba nti Mukama okikoze kati ne bwenfa. Akamwa akatonzi mu njiri y'olunaku olwaleero njagala oyiga ekigambo kino. Olw'okubanga akamwa akatonzi ko tikamanyi byakusaaga. Tosaagira ku bwavu, tosaagira ku kufa, tosaagira ku ndwadde. Yatula bulungi. Abalala baleke baatule bubi. Tusoma mu mirembe ekisooka essula 4. Ebyomirembe ekisooka essula 4 olw'omena n'olw'ekumi tusoma ku Jabez. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Nnyina n'amutuuma erinnya Yabezi nga litegeeza kubanga namuzaala lwa buyinike. Olunyiro lw'ekumi. Yabezi n'akabiriranga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera, ndisinga ompeeredde ddala omukisa
n'ogaziya ensalo zange era obanga omukono gwo gunaabanga nange nema okulaba obubi bulema okunnumya omwoyo. Olunyiro lw'ekkumi lumaliriza lugamba ebyomirembe ekisooka essula 4:10 lumaliriza luga nti Mukama n'amuwa kye yasaba.